nezizinda nezigwe wantu wezigudde ku mukolo nga tezirumye muntu n'omu nga zigudde obubwe akabonero ako kalaga nti waliwo eggwanga uyolekedde ewakyamu muffe abamanyi obuwangwa n'ennono ezo enjuki ezijja mu mbeera eyo ziba zijjidde mu mpewo oba mu musambwa gwe bayita namuzinda. Mpuliddeko bo nga abayenale mbagamba nti enjuki bwe zijja ziba ziranga balongo kummwe abali awo aba NRM ani alina abalongo bye yazaddeko olunaku enjuki lwe zazze kyekibuuzo mulekera okubuzaabuza abantu. Abasajja n'abakazi baddayo okusamira era empewo za Buganda ezisinga obungi ziwanguluddwa Museveni ze yakola nazo omukago. Akabonero k'enjuki ako okujja ku mukolo gwa Museveni kitegeeza nti empewo za Buganda zisituse. Ero yabadde namuzinda yabalaze kulwa kuba nti mu amagezi gamwe mwina matono nnyo amangi NRM namwe amagezi amatono mwina bangi oyo jjajja namuzinda ke kabonera akacovula tezirumye muntu n'omu zizze buzi ne ziraga sayini ne zigenda bino byo kumifana gibaddeyo Masaka yonna oyo mukono gwange nnyo atwegaseko netwegatibwako mbaka wa district ye Nakaseke bona bosala na Juma Nakaseke twesige nnyo kulaba mama bona bosala twesige kulaba era netwegatibwako omubaka akiikira abavubuka abawala mu parliament akamuzulitekayo kakati mutandise enjuki kati abugakwagala eggulire liri ku njuki eggulire kati liri ku njuki nanyini kamera yani olabona yakitya akola na station ki enatoyagala kulaga mawulire ga nanyini kamera wa station ki ate nga ayagala n'ekifo kya NRM nga abantu bakkiriza bagenda kimu ekya district enjoki ziranga balongo. Ndowooza owulira abajjalonda bakulembeddwa mu Kirawanda Ssuubi nti enjuki ziranga balongo kubanga obwongo butono. Mu bifaananyi bye mulabyeko ozira bulungi nnyo mu bifaananyi bye mulabyeko ebikalu ozire bulungi nnyo no yennyini abaddewo tezimukozeeko wadde obulabe oyo omulala abaddewo omulala tezimukozeeko wadde obulabe zo zireese bulesi kabonero kaazo ne zitambula ne zigenda zikoze bukozi kabonero kaazo zo ne zitambula ne zigenda tezirumya wadde n'omuntu n'omu okitegeera bulungi kati yo Munyarwanda oli Kiwanda Ssuubi yakugambye mbweze enjuki ziranga abalongo era nga bweri enkola yaabwe eya cow mentality oba sere cow educate cow agambye nti ziranga balongo no problem ziranga balongo mujja kiwulira awo tuvuddewo kwe tuvaawo mu nkola ey'okujeregerera Museveni kwabadde ajeregerera abantu bonna mu bitundu byonna n'okulengeza akatambi kano yali ansooka nkabazannyire kabasajja banyankole abeeganye ebikola bya Museveni mutabani we okujerega nga akozesa olunyankole bintu byeko tusimbule video bulungi nnyo abakulu mwankole bine boogeddeko kusaba okusonyiwa abalowooza nti muhoozi ayogerera abanyankole bonna tuze wano okwejjaku ekivumu muhoozi kyataddeko n'alowooza abantu bonna nti Abannayuganda abanyankole bakyawa tribes endala asiba ekiri muhoozi byakola bya munyanko akikola ng'omuki nga muhoozi nesi banyankole bonna ekyokugamba nti akwata abantu n'abatulugunya mu lulimi lw'olunyankole kya buswavu tukivumirira ate tukigaana mukuleeta toca kugamba nti atali munyankole bajja kukuba emigo nga emigo gye bakukuba nti bakuba tomanyi kwogera kigambo oba kuyigiriza munyankole. Nze ndi mukyala musuubuzi bwe naagenda emwoyo gye nsuubulira ne bagamba nange njogera obwewaabwe naalusobola nange sijja bisobola. Ffe nga bannankole tugamba tituli niyese
tetuli naawe bikole ng'obikola bibyo akalulu ka NRM nga mwe bwakalabye aka primaries katulaze nti akalulu akajja kagenda kubeeramu okufa abannayuganda mwetegeke muvumirire akalulu akalimu obutabanguko muvumirire akalulu akalimu violence ate tuwagira violence. Supported by two people was led awandikidde abakulembeze ba elders mu region ya Ankole. I wrote to the elders in the Ankole region, just in case they've not seen it, to bring it to their attention and to call out for their voice before it's too late, asking them whether they are comfortable and at peace with what's going on, whether they won't raise their voices before it is too late. Because what is being done by Museveni's son is a trajectory that is leading our country into a terrible, terrible place. The genocide in Rwanda did not start by people cutting themselves. It started with words and actions that demean and dehumanize other people. The Holocaust did not start with killings. It started by actions and words. That is where Museveni's son wants to send this country, by pitting the Banyankole against the Ugandans, which I want to call upon our brothers and sisters from Ankole and the elders of Ankole to distance and disassociate themselves with the acts, the brutal, immoral and tribalistic acts of Muhoozi and Museveni. Because it is clear he is committing crimes and you want to pay. And if you don't distance yourself from them, be sure you will unfortunately pay. So I call upon all of you to distance yourselves. Alright. Ndoza mwulide bulungi. Kati mu nkola ey'akamanyiro n'okujooga. Omwami ono olunaku lumu yayogera ebigambo bino ng'era amanyira Abanyankole. In Ankole there we had a small king, but the Banyankole thought he was a great king. He was Rubambansi, the control of the whole world. They referred to that Ankole was the whole world. Rubambansi, Mugabe Nyakusinga. Nkabaddiremu. In Ankole there we had a small king, but the Banyankole thought he was a great king. He was Rubambansi, the control of the whole world. They referred to that Ankole was the whole world. Rubambansi, Mugabe Nyakusinga. Alright. Bwe yavaawo najja nayogera ebigambo bino ng'alumba Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda. We had these little kings here. In Ankole there we had a small king, but the Banyankole thought he was a great king. He was Rubambansi, the control of the whole world. They thought that Ankole was the whole world. Rubambansi, Mugabe Nyakusinga. So we had these little kings here. Here in Karagwe, Uganda, Nyoro, all these little kings were here. They didn't know much that he's a lion, that the king is a lion. A lion, whom do you eat? You only eat. Why don't you eat the imperialists who come to African chiefs? Who are here half naked, running around, that they are very important. That he's a lion, that the king is a lion. All of them were captured. Mwanga, Kabarega, all these little pharaohs who tried to use this, they were captured like grasshoppers. Slave trade went on here for 400 years. These idiot chiefs were here just putting on monkey skins and so on. Mazima. Looking like clowns. So therefore, although this is bad, but me, there is a good thing in it. To wake up the Africans. Alright. Bwamala okwogera ebigambo ebyo ng'ajeregerera era avuma bakabaka be yasangawo era abakabaka abaatuuza bo abanoonyi b'obuddamu abaava ewaabwe mu ntalo okuli kitaawe
saako naawe bennyini abali mu Buganda bwe badde bamukalakata ennaku zino omwami era tuyise n'okugamba mbu takyayagala era akooye abantu abakolaki abantu abamuvuma bwe yabadde ng'ali ku mukolo ogw'okutuuza simanyi ab'amagye bye yayogedde bw'ati. Don't try to speak badly that you are a politician. You are speaking badly to me. It's not acceptable. It must stop. This Buyayo must stop. The Buyayo of they run bad things in Europe. This is not African way. There is no kufirwa, no laws. We want disciplined democracy, not hooliganism, not intimidating people, using bad language. Because we want the people of Uganda to decide the way they want, not to be intimidated. But some of the political groups were making it a habit to intimidate people, to attack people, because they don't